omulabi wa expo olunaku lwa leero nina ebibuuzo bye neebuuza ng'omuntu naye kya mukisa nti nagenda okubiddamu. Ekisookera ddala okufa tufa abantu buli lunaku ku makya lwaggulu tuntu kawungeezi okufa tekuliiko budde, naye nga otusoma ebitabo bino oba abatusomesa ebitabo batusuubiza nti waliyo okuzuukira. Naye kati gwe wali ozzeekawo ne weebuuza nti okuba nga okuzuukira gye kuli ekisooka kwa ddi? Okuba nga kwa ddi oba nga kyo kimanyi nti weedigenda kubeerayo ddi, baani abagenda okuzuukira? Ye owaaye wali obaddekawo ne weebuuza nti omuntu azuukira waafiiridde oba agenda kuzuukira nga bwe batugamba? Kuba tuyinza okubeera wano nga ffe tuli tweyagala tulowooza nti abaffe bannaffe abali buteka mu ntaana batujja kuddamu twesinkana olunaku lumu, naye ng'ate olufa nga bo basitukirawo mu kifo ekirala oba mu nsi endala nga babeera bakyali balamu, tubeera nabo. Olunaku lwayo tuzze okuba nga tuddamu ebyo byonna ebibuuzo. Ndi ne muweza wa Mukama. Mukama yeebazibwe. Amiina ssebo, yeebazibwe omutukuvu ali waggulu ennyo. Amiina. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Amiina. Era mwebaza oyo omutukuvu ali waggulu ennyo, ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Mbalamusizaako mugyebale gye mukola wonna we muli, abalwadde abali mu ddwaliro, abali Dubai mu Middle East, mwe muli mu mbeera mbisawo zino tubawa saala kubanga entalo zifuuse entalo, abali mu America, abali United Kingdom, mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Nammwe abasamiza abandaba nammwe mbalamusiza. N'abasamiza bawadde salute. Musumba, ebibuuzo byange biwulidde olunaku lwa leero. Leero njaga kubeera so precise. Mutugamba tufa tugenda kuzuukira, tulindidde olunaku lw'okuzuukira. Bw'otuba nga tulindidde olunaku lwa kuzuukira, jjajja nyokya waaki? Jjajja lwaki antawanya ng'ate naye alinze olunaku lwa kuzuukira? Jjajja ayinza okuba yazuukira dda nga tetumanyi. Musumba, okuzuukira kwa ddi? Obuuziza bulungi. Iye. Bw'obanga wazuukira lwaki jjajja kyakutaawaanya? Omugamba nti tulinde tugenda kuzuukiramu ffenna. Jjajja ye yavaawa, jjajja antawaanya. Ayinza okuba nga ye yazuukira dda. Yes. Katonda abantu abalokole abasinga, oba oli mulokole olina ssente oba olina kibiina, osobola kuba olina kyaki nnene, so okwanga gwolina n'ennyonyi, naye waliwo by'otategeera kubanga wabulirawa mu ssente n'okulinnya ennyonyi wabula. Okimanyi nti Katonda ali mu kulinnya ennyonyi, ali mu ssente, ng'abantu tobibagamba bino. Ekisooka okuzuukira, Katonda kyagaba kyawa omuntu ekisookera ddala, amuwa amagezi okumanya n'okutegeera. Si kutegeera ssente, si kutegeera bizimbe, naye kubanga abantu bangi abalina ebizimbe tebagenda kuzuukira. Omuntu okuzuukira ateekwa kuzuukirira wano, kiri wano. Njagala mbakambawe kano kasooke kabataba, musooke tutabangukemu emitwe n'obwongo batabangule. Kino ekyawandiikibwa kiri mu Bakolinso 13. Ekigamba nti omuntu ne bwagala byayina byo byonna nga talina kwagala, alinga ekidde ekisaala obusaazi. Awo ekisooka okuyimirirawo. Njagala abasumba batabule ebiwongo ne bannabbi be bakyankalanye. Kandi bw'obanga bye kino ekirekaano bulekanyi kidde, kandi bwe mbanga bye ng'enina ente yange emu yokka n'engigaba, kati sibeera na kwagala kubanga nze nga byente yange. Kitegeeza olina okwagala. Kitegeeza nina okwagala. Ate lwaki omusajja atugamba nti ne bw'oyambulamu engoye zo zonna bw'ozigaba nga tolina kwagala, oba olinga ekidde ekisaala obusaazi? Abaayi, kiki ekiri awo ekikwekeddwawo mu kwagala okwo Yesu kwayogerako? Kiki ekiri omwo? Kwagala kwe kulwa. Kubanga abantu abasinga ssente tuzigabye, abalala ekalamoja tugenze tugabye, abalala n'abantu tubaliisiza. Kakati kiki kye tutakoze ddala? Tukoze buli kisoboka, buli kikoze tukosobola. Kakati okwagala kyo kutalina. Okwagala Katonda kwayogerako kwe kuliwa. Okwagala nemu yokka tongamba sina kwagala, kikyotegeeza. Waliwo okwagala Katonda kwayogerako kubanga olaba Yesu yajja eri mikwano gye ne yeewaayo. Ne yeewaayo eri mikwano gye n'agamba banfumite banziike naye mikwano gyange gifuna obulamu obutaggwaawo. Kuliriza bulungi. Kakati waliwo ekintu nze kye nasisinkana nga nze Robert, okwagala kuno. Bayibuli egamba okwagala tekuloga. Okwagala
tekubba okwagala tekuzibikiriza era okwagala kwogera open kuba kwa mazima wangu okwagala Katonda kansoke mbale nti Katonda bw'aba ayagala ensi n'abasamiza abagaliramu n'abaroga abagaliramu n'abatemu abagaliramu bw'oyinza okusanga omutemu nga ye mugagga asinga naawe mulokole asiiba ebisiibo ndaba basibe ejo obutembe bavaira ne basigala nga bagagga n'osanga omusamize atutta obwana n'abusaddaaka nga yayina sente nnyingi teri musamiza atalina mpenkoni kati abaayi okwagala okwo Katonda kwayogera kufaanana kutya kubanga abamu n'ebimu ku bitumi waayo mbujjuvu tuwa kumakya ku mutumula tuwa wa mulanchawa ne tuwa mu evening service ne tuwa mu kutulanjegere buli sawa tufuna omukisa oguwayo tuwayo bateeka ko obubbu 7 wona n'oteeka bonambuteeka mukamuka ate sine bwobo n'omutwalo ogezaako buli kabot oguchanginge buli kabot sola mbuli eno ogamba abaayi lwaki nze nakola ki nze natajja wange awe naliko kubakomerera Yesu nze naliko kubakomerera Yesu abooluganda okwagala Yesu kwayogerako kwekuliwa ayogera okwagala okukuyambagana waliwo nja kwogera okwagala Yesu kwayogera kansoke njogere okwagala kuli kwayogerako nti nebwogaba byolina byonna n'obigaba olinga ekidde kisaala obusaazi waliwo omusajja gwe nalaba wa mwaka kyoba gwali guli omwaka ogwaggwa yagabako meibaati meibaati oba yali ebalirwamu oba obuwumbi bwali 3 awo wakati okubumbi wakati w'obuwumbi 3 awo we yali awo nemeibaati eyo bw'ogitunuulira ya muwendo yali ya muwendo nnyo motoka eyo bw'ogitunuulira nga bw'osalawo abali mu kyaki buli omu omuzimbireyo akayumba ka miliyoni 10 nga sente zite zigwawo wannange sente zite ziggwawo ezigule motoka emu najigabanga kirabo ate motoka yagiwa ku muntu bifeekera alina za apartment asobola kulinnya ennyonyi waayagalira Bible yagamba ina yayongerwako mbadde ati ezijja asobola okulinnya ennyonyi waayagalira asobola okukola kyonna kyasobola okukola ku lwa sente nga ki involvinga mu money yes ng'asobola okukikola naye omusajja ne tulaba yeetisse meibaati n'agimusimba kakati tubuuza kwali kwagala kwa Katonda okwo katuleete ekyawandiikibwa omuvubuka omuto yajja eri Yesu namugamba mukama wangu omulungi nkole ntya okusikira obwakabaka bwa Katonda ko Yesu namugamba nti ompitira ki omulungi ali omu ye Katonda bw'oba oyagala kuyingira obwakabaka bwa tukwata amateeka tompaana waana saga byakumpaana waana simanyi nvuga nyirira simanyi nfaano tya nedda bwe mufo ky'okumpaana onyambalira akasuuti wabula musumba avuga motoka y'akabi Yesu yamugambirawo nti tompaana kwata amateeka ga Katonda namugamba ge galuwa namugamba nti osinzanga Mukama Katonda omuyiko omwagaliranga ddala n'omutima gwonna amagezi gwonna era oyagalanga neighbor nga bwe weeyagala omuvuka namugamba nti Mukama wange ebyo byonna nabikwata Yesu namugamba obulido kubanga Yesu yali amusoma ebirowoozo yali asoma n'obugaga bwonna bw'alina apartment z'alina obugaga bw'alina abaana be bwe basomera namugamba nedda musajja ebyo byonna bikwata obuliddwako kimu kyokka otuukirire kiki nagenda otunda obugaga bw'olina bwo obugabira abaavu ojongoberere olibeera n'ekifu mu bulamu bwa Katonda bw'omu ggulu omuvubuka yanyiiga nnyo kubanga baali baagala kumuggyako meibaati nga baagala kumuggyako Range Rover nga baagala kumuggyako za apartment baziwa abaavu n'agamba tekisoboka Yesu n'asoma omutima gwo n'agamba abeegize baga mumulaba oyo tagala kuvaako meibaati mumulaba oyo tumulaba kiribeera kizibu omugaga okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda naye kiribeera kyangu engamira okuyita mu nnyindo y'empiso kati njagala olwaleero tuyimirirawo ekibuzibuwaza okuyingira meibaati eno okujejjako meibaati emulemeseza okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda Range Rover emulemeseza okuyingira mu bwakabaka bwa Katonda naye ng'engamiya ye kyangu nnyo okuyita mu katuli k'empiso oya bulungi engamiya kyangu nnyo okuyita mu katuli k'empiso engamiya yaani Yesu yali ayogerera mu ngero yali ayogera ku mwavu engamiya ye mwavu engamiya yali ayogera ku mwavu kubanga engamiya terina kigizitowerera terina bizimbe terinya nnyo terina kigenda kigamba ye engamiya bw'etuuka erya buli busubi terina kyakyeyeetaaga
kiri gibeera kyangu okuyingira ye mukuyita mukatulika empiso bane sikategeera yes okuyingira mukatulika empiso kakati Yesu yali ayigiriza ebintu abije kakati bana abasumba abaliwo kati babizibikiriza bajjayo Malaki 10 kye bajjayo banonyayo ekyawandikibwa ne bakitemera wakati ne bagamba nti mulete ebimbi 10 n'ebiweebwayo mu nyumba yange mubeeremu emmere mumugezese mulabe bwe siri bagulira ebituli by'eggulu ne mbafukirira omukisa ne mburwa weguteeka nange kambuuza abalokole gwe mulokole aba video wakawaayo kimu kye 10 emyaka gyo oyina kaki bwe tongamba nti apartment zona ze wazimba lwakuwaayo kimu kimu kubanga waliwo abankuseere basinga kuwaayo ne bawaayo kimu kimu nga n'akazigo kamutakalina kubanga kimu kimu kigambye muongezese mulabe weerifa fukirira omukisa ne mubulwako we muguteeka nakola buli kisoboka okuwaayo nakola kisoboka nga yatandika nga n'akazigo kamulema kuzimba kamuko kamubwe kati nenga kimu kyakiwa yamulema kati ani mulya z'amaanyi nange kambabuuzi Katonda ye mulya z'amaanyi kitegeeza Katonda yakulya z'amaanyi bwoba waleeta kimu ky'ekumi n'okiwa Katonda kitegeeza Katonda yakuli Katonda mulya z'amaanyi oba si mulya z'amaanyi gwawe kimu ky'ekumi gwolike kikyamu tomanyi ttaka kiri osigamu kubanga bw'osiga mu ttaka eritali jimu tolina kyogenda kungula era n'enkya n'ojja n'osigaawo n'enkya n'ojja n'osigaawo n'enkya n'osigaawo ekinaavaamu abaana bajja kutandika kutondoka enjala bafa olw'enjala kubanga ettaka ly'osiga fu teriza kubanga ettaka ly'osigamu fu kyekino tukijja kwagala kubanga mukama waffe bwajja n'atusomesa ebituufu kubanga kye mutugamba nti ekimu eky'ekkumi kyaliwo ku mulembe gwa Musa wadde Yesu yaliwo Yesu kigambo yaliwo ng'akirabirira lwaki bw'abanga yakirabirira kubanga etteeka lyali ligamba nti tulina kusala embuzi ne tugijjamu mu byenda muli mwenyini mwe tulina kujja bimu by'ekumi ne tuwaayo ne wabwamu ebiweebwayo ne tutwala ku jjinja oleba bulungi ne tuwokya omuka ne gugenda oleba bulungi kitegeeza baye Katonda alya kitegeeza Katonda yali alya yali alya kubanga batwalanga ente oba 10 ne bazookya si za pasta tezabeeranga za pasta ente ezo bazireetanga nga bwe muzireese ne bazikumako omuliro nga zakwokya evvumbe liri Katonda alyoka akkakana obusungu niwabeerawo kimu ky'ekumi kubanga kitemwatemwa mingi nti wano mukireete mulye wamu abantu endwadde zaawonanga nga lulina bagamba nti bwe mutuula ne muliira wamu endwadde zisobola okuwona nga tewali musumba agambye owonyezibwa naye olw'obumu obumu ogwo ye Mwoyo Mutukuvu yajjiranga mu kimu eky'ekumi nga gwoleese akabuzi oli n'aleeta akaliga oli n'aleeta ente ne muliira wamu kati Mwoyo Mutukuvu bwe yatambuliranga kubanga Mwoyo Mutukuvu mu kaseera ako tewaliwo yali amumanyi tewaliwo yali amwogerako kubanga Mwoyo Mutukuvu tulaba Yesu yamutulaga amutulaga wana amaze okugenda amutulaga amaze n'okuzuukira yatulaga Mwoyo Mutukuvu naye bwe yali tanazuuke yali tamwogerako Mwoyo Mutukuvu kitegeeza yali tanamuta kuyingira mu nsi kati kiri kye tugambye nti okwagala kwekuluwa okwagala tosteekwa kukwata akawumbi n'okaleeta n'okawa pasta amusumba nese kimu kyange eky'ekumi okujjako pasta bwe muba mwamulonda kubanga abapasta beena gwe wamulonda kati pasta bwe banamuwa akawumbi ke bwogenda mumubuuza kyakozesa mwamulonda kubanga pasta yakeera ku makya n'asoma bayibuli ye neyeetandikira obuweereza bwe kitegeeza nti mmwe mwenna mugoberera pasta bwe mbe mwina bye mwagala kumanya eri Katonda mwina okugenda mu ofiisi ya pasta ne mubuuza pasta teri nabbi kubanga kakati gwoli kakati kankubuuzi ogenda kuba nabbi waani ogenda kuba nabbi wa Katonda Katonda yatandika ekyo pasta yatandikira ekintu ki kati ogenda mubuuza otya akati awe wali amagezi okumanya n'okutegeera pasta alina okukuba ennamba zonna mu kisaawe ennamba zonna zirina kuyingira mu kisaawe si Katonda kubanga gwe ne bw'onoobeera mu kibiina siganyi abali mu kibiina Katonda abalaga ebintu bingi naye n'otandika otya genda mu maaso ga musumba oli yatugamba gwe kasita oŋŋamba nti ovudde wa Katonda gambirawo oli muferedeni kubanga Katonda ayinza okulaga nti musumba ono ayina akawala kabadde apepeera nako eri mu Seretoni
ne mukono musumba nava omuntu nava mu kibiina bwati wayogera mukama obwezi mukama agamba musumba lekera obwezi ayinza kuletera bakanyama bayinza kusitula bwe bakukasita mu mwaleri n'emizimu jyo mizimu getere pastor wafu kati gwe mlembe gwa social media abarokole bayinza okuvuma abarokole bavuma bannange abana ba mukama abarokole bayine emisota mu kamwa kaabwe bavuma katonda ne bwakutika obubaka nga bwa pastor kumulaba nava mu kibi bana abarokole basooka okuvuma nga yeta nayo bya kigambo neki akuteera embwazi yokazi kuvuma n'okwata n'okutama lugamba bano barokole kubanga balya mu ngalo ze tebakimanyi nti wali wabaddewo nabbi Yeremiya wali wabaddewo nabbi Isaaya tebakimanyi ekyo kubanga bo baakulu bakimanyi sente olulimi olusinga kwogerebwa nnyo mu church sente kwambala esuuti ez'ebbeeyi kwambala engoye ez'ebbeeyi embaga mulokole nga naye tasabira mbaga ati isi mulokole alemerawo okusabira ekibi kye kimuliko naye ng'asabira embaga omusaza kuba mukama embaga enyonyi kiki ubadde mukuru ubadde kembaga ekutwalawa embaga ekutwalawa mufo ky'okusaba obufumbo asaba mbaga ne bamaliriza embaga ebeerawo enkya ne baawukana ne bamaliriza embaga enkya ne baawukana n'asigala ng'akaaba ebiziga akaabira katonda n'agamba n'ab'embaata eno wasaba mbaga nagikuwa tewasaba bufumbo wasaba mbaga kati abalokole bonna bali bamanyi nti munange bw'oba tofumbirwa mbaga ogenda geena mani yakikugamba bulokole muzuukuke awo nabo baatufera babafera gwe ekikola embaga ki ekikola embaga sente kati bw'oba olina sente zo toteekwa kusabira mbaga olina sente zo genda okola embaga yo oyita abantu bajje balye embaga si yakuleekandira bakusonderwa gwatalina kukusondera kyobula abantu bajja kugenda mugenda twayiga mass wedding akati tubadde tukyali nti okwagala kwekuluwa omuntu alina okwagala tosobola kusitula akawumbi ka sente n'okatwalira pastor mpozi nga pastor omanyi katonda yamulonda nga yamulonda nti akawumbi kano ajja kuyimusale mu kibiina agambe baluwa babulaza abapangisa babulaza bajjenga 20 agambe kakati olonda omuntu mu chacha gwe njagala ogenda onoonya ploti nonya ploti musanvu nonya ploti musanvu blaza musanvu batalina okubeera obazimbira ebisenge basuloomu kakati abantu bonna bajja kwesiga baleete kimu kyekumi kyabwe kubanga tebawagwe gwe bakuwanga omukulembeze okole ebyobatwala mu maaso gw'opulaningire kino kyebaleese kubanga katonda gwomugamba kyo kikumusangawa kubanga nabagamba sijja basomera ekyawo ntyo Isaaya yagamba nti nyumba kije mugenda kunzimbira mwenajja kubanga ekyawo kigamba nti eggulu yentebe yange ensi kweteeka ebigere byange akati bw'ojja kuvaawo muganzimbira katonda kyobola bw'omushana yabagamba nti muba mwezimbira mmwe kubanga enkuba bw'enatonya tegenda kuba katonda egenda kuba mmwe mwezimbire mmwe waliwo kyakyemubbo munaye enkuba bagifuula era wetonyaga mukama atuzzeemu nga wena bava mu tent kati abasimba njagala bagamba mazima muzimbira pasita kubanga sente ezivuwa mu nyumba gye mwazimba temulina kyemumanyi n'accountability ya sente ezivamu temugimanyi sente bwe zimala okuvaamu musumba agenda neyegula mu maibati agenda yegula Range Rover ali amusolotoni bw'oba okkirira mu kiwunya eri mutondi nyina okulya eno emmere omanye eno emmere abantu gye bayitawo ne basamulizaamu kankirekeraawo gyemulya bagibikako bulungi oyinza okusanga mulokole ng'abuulira enjiri ku switi n'emimwa nga gikazi tali mu kisiibo talina amuwaddeko naye nga olwegulu atutte ekiweebwayo ky'emitwalo 2 n'akiwaayo nze mbasanga nnyo abalokola bava ku ng'emimwa gimukazi ssaawa nga 12-14 mulokole sebo gi mukama waffe yeebazibwe ekituufu mbakuwulira giyina esiinambulaza nfa era nga ddala kituufu alabika enjala emu ate ne bw'omala n'obwokwata 15 n'ozima ajjako kimu ky'ekkumi leka naawe ajjako kimu ky'ekkumi awo sikyazemu bbawa ajjako kimu ky'ekkumi era ebyo bwe mbasanga abo okwata bwe nti mu nsawo ezirimu zonna oba mutwalo oba gumu kitundu zonna zirimu nzimuwabuula kakati kiri ekyawandika ekyekifo kigamba nti ne bw'ogaba byonna by'oyina nga tolina kwagala awo tolina kwagala wabula tolina kwagala pasita asobola ogenda alya musolotoni bwe nakokulyako omutondi nyereka 10 bikakulema okulya kakulema okufuna naye oddusa 5,000 bw'ogitwalira pasita
obuweereza wali ejjiji nabugabo yalikamu yagamba mujje gyendi mwena abakolera abalala batugamba bano kimu ekimu batugamba nti olina okuwaayo nga n'amaziga gatonnya nga mukama nguwadde leeno nsaddaase magamba nti owaayo ng'owulira essanyu lingi oba towadde akati omanyi bw'osinga n'omuntu gw'otamanyi gw'otalabangako n'omuwasinga 1000 gw'okimanyi okwagala kwoba oba olina okwagala okusinga kw'oli akola mu state council ali mu magye sajenti oba abadde general n'aleeta akawumbi n'akawa akayanji gwe n'ogenda okwata 1000 n'oluwa omuntu oli atudde kukuba omusinga emirundi 1000 kubanga ye agenze kuwaayo emitwalo 5 atudde kawumbi tezimusala tezimuluma awo Yesu we yatunulira abawaayo bonna mu kibbu abalokole kiki kyayaziba amaaso oba sitaani Yesu yatunulira abawaayo mu bibbo nga balina bingi naye omukadde n'akumyula epeesa ku lugwe najja n'alisuulamu bali bonna babuusa amaaso ye Yesu tatunulira bantu bagagga kubanga bano abagagga banaggwadda tebalina kye beetaaga tebasobola kugenda kufukamira mukama nyambo mpa ekyokulya naye abaavu basanga bakaaba ekyokulya n'ensaba eyawukana kubanga ono pasa wasaba mukama yeeta abagagga baleete zibiriyoni yeeta mu kyaki abagagga bajje baweeyo abanga abaana be basomera mu Amerika basomera Canada weewo asomera mu bonna bagagga wali ng'oluusi bakusaba n'emitwalo 5 bagagga wali gikulema bonna bagagga wali gikulema bonna bagagga wali bonna kali wana akiyita ti wabona basome akati bonna basome dwaki abasinga abaana babo tebabasomesezaayo oba bonna basome kati omwana w'abasumba abanene abaliwo n'asobola okusomerayo musumba yino message abaddayisawo mpise olunaku lwaliro ekibuzo kyaffe ekikulu kiri nti bwe tuba nga tugenda kuzuukira ffenna wamu jjajja ye yajjawa authority enoonya nga ekyo nakizuula wano saakijja mu bayibuli nabagamba nti nze nali nsoma bayibuli ebbooto nijja nimubuuza nti Robert olowooza omu mu kitabo mwe muli obulamu kati waliwo abantu bangi babasiriwaza situla bayibuli ziwa bayibuli zammwe situla bayibuli wanika bayibuli mu bbanga wanika akasawo ko mu bbanga kati mpandika akasawo kange akatalimu wadde ekikumbi kati kale kankawanike mu bbanga ogenda okukakyekingamu nga temuli anti akasabira kafunira kati bangambye nkawanike mu bbanga nti ongaali badde kajjayo bwentyo nga mulimu sente naye ng'agamba kawanike mu bbanga yatunulira mu kasawo ko mwalya ye mwalya mu kasawo ko kakati kino Katonda yakimbiikulira kubanga abantu bonna abali mu nsi nabagamba nti Yesu luli bwe yazuukira byonna yagamba byonna mbizizza bujja teri mulokole kufaamu agenda emagombe nedda omulokole okuzuukira oteekwa okuzuukira kati ng'okyalya ng'okyatambula ng'okyatemya wetulina kyansi okuzuukirira wokka nyonyola bulungi sibitegedde omulokole okuzuukira ozuukira ssaawa zino ng'okyalya okyanywa akatunda okyanywa akasoda kyasi wokka w'ogiinaawo okuzuukiriraawo ate nsobola okuzuukira nga nkyali mulya mmere badde banyimala kufa yes okuzuukira kuli bwe kutyo okuzuukira kwe kuzaalibwa ogwokubiri ndabagambye nti Katonda ajja mu famire y'Abasiraamu ye neekolera choice n'azaalamu omwana nga maama we yamala dda kuzaala ne taatawo kati yakuzaala nga Katonda nannyini ggulu n'ensi aba akulonze mu mizimu akulonze mu misambwa akututte mu bwakabaka bwe ng'okyali wano ku nsi kati bw'omala okuzuukira otandika kukola ebyobutuukirivu kasita otandika kukola ebyobutuukirivu oba wazuukira dda bw'ofa teri kuyingira magombe kyebagenda kuyingira ekigenda emagombe kino maama ne taata kyebazaala kyemuziika kati omuntu bwe muba muziika aba bw'alyawo abalaba kino kyetuziika Bayibuli kyetugamba kyetugenda okulinda ku luli olunaku okuvaayo ekyo tekivaayo ate kati Bayibuli kiyita okuzuukira kyo ku lunaku luli ekiyita okuzuukira ku lunaku luli agambye bw'atyo nti ku lunaku luli
alijja omwana w'omuntu ayina mu bbanga agamba ennyanja leeta abafuubo agamba oluguudo leeta abafuubo agamba ensozi leeta abafuubo atumya kibode oba atumya kya mwoyo abafu bano abatazuukira nga bakyali mu nsi chansi kekulema wano chansi bwekulema okuzuukira wano bwe baba bakuziika ogendera ku bodeyo ne bakutwala n'ogenda emagombe kubanga gwe tewazuukira tewali mu mukama waffe tewali kitangaala kati ekitangaala tekikkirira magombe nkuwulira bulungi ekitangaala tekikkirira magombe era abo balimba nti omulokole afa teri kufa kubanga bw'ozuuki teri kufa kwa kubiri era bw'oba ogenda mu ggulu oyita obuyisi teri kubuuza kubanga gwe oba weeri kubanga wano ku nsi tweyawudde tuli mix tulimu abeeri bwakabaka obw'ekitangaala tulina nabo bwakabaka buno bwetuta obw'emityana kubanga oli Lusifa bwe baali bamugoba yakkira mityana bwe buvu bwatudde bwe bukkiro n'emiryango egy'emagombe giri awo emityana kati omuntu yenna ekinyeganyega eky'omulinya n'agenda emityana okusaba obwo bwe bwakabaka bwa mirundi ebiri kakati ne mu kyaki yayingira bwayingira obwo bwakabaka kati wano mu kyaki abamu abambadde bayita linnya naye ng'eri bakusulwaza bakwate bakuyingiza mu bino eby'emityana kati njagala abalokole bakitegeere naawe omuloko oleme kwogera bwoti nze nakitegeererawa nze bwe nali ku kitanda emulago obwakabaka obw'emityana bwajja kubanja oba obw'emagombe bwajja kubanja kubanga nali mubuulizi wa njiri ne bundaba ne bugamba katugende tumukwasize ku kitanda waali tumutwale nga bujja ne warningi nti leero ofa bwali buleeta kigambo kimu okufa kubanga okufa abafu tebagenda mu ggulu era abafu tebali mu kitangaala omufu yenna tali mu kitangaala omuntu oyo muyita omufu kasita olaba olunaku luzibye olwo lubeera lw'abafu kubanga Yesu yatwogerako n'abafu baba ne chance ejjako kati olunaku olw'ekiro lubeera lw'abafu wali Yesu yakyogera bulungi mu Yokaana 11 n'agamba nti omuntu yenna bw'atambula emisana teyeesittala kubanga alaba bulungi naye omuntu atambula ekiro yeesittala kubanga ebigenda kwesittaza ebisinga bitambula kiro omubbi bw'aba akuteega kiro omuyite mufu teeka omufu bw'aba akuteega kubbu oyite nti abafu nabo babba Yesu abafu babba omufu yabanzibye mufu kubanga akubbye tali mu kitangaala mufu abafu be babba abalamu tebabba kale omufu akuteeze na olusi omufu akuteeze n'akubba kwolulaba nti abalamu beewala nnyo amakubo g'abafu ffe Bayibuli Yesu yatugaana ngamba totambula kiro kubanga atambula ekiro yeesiitala kyekirungi tambula emisana kati obwebuba buziba abafu osanga bambadde bunini bagenda kuyingira mu mabbaala abafu osanga bavuga amamotoka bagenda kunywa abafu banywa kiro tebanywa misana banywa kiro kubanga okunywa okwo bwe lwaki kankubuli okunywa okugolooza lwaki omuntu bwanywa ava mu mbeera anywa n'ava mu mbeera lwaki wanywa akatunda kanakola kutava mu mbeera bagamba mbu Yesu yabakolera omwenge kale kagubakolera omwenge kabanywe otegeera bulungi Yesu yabakolera omwenge ku mbaga otegeera bulungi yabakolera omwenge ku mbaga kati tebakitegeera kye yakola kubanga abafunga batambula ekyo kino sitaani yakinkola nga ndi kitanda emulago omufu yenna omufu yatta kati bw'aba akutta omufu yakukolera endwadde nabagamba nti endwadde yonna ekolebwa erina amaanyi n'eddagala lyonna lyebakola mu malwaliro lirina amaanyi agugaba masasi eddagala lyonna eri mu malwaliro gaba masasi lwakuba waliwo ebintu ebiri spiritual bikubwa nga bwe timulaba kati waliwo amasasi agali physical bagakuba omuntu n'afa kati waliwo amasasi agali spiritual bagakuba omusujja ogwo gwolaba ogwo mwoyo mulamu mu spiritual world gutemya gutambula omusujja alina omwoyo kakati bana Katonda bwe yatonda emiti
yagiwa amanyi bana abazungu bwe bakola mu majje eddagala kakati eryo liba sasi lyakuba mwoyo ogwo gweyise malaria lyakuba mwoyo ogwo gweyise typhoid ng'omwoyo ogwo mulamu ngukulimu ngukutambulira nga guliko omwoyo gwenyine ogutambulira ku yebaita foreign angel kakati bwakuba ffe abantu twalwanye mu mubiri tetusobola bitegeera otegeera bulungi kakati ne tugamba nti omuntu okuzuukira ozuukira ng'okyatambula tolinda luli ng'obale kuziika ekitegeza bana bakyalira mu birooto si bafu bokka abakyali abajja mu birooto banasibanga nojjajja abaani ne bano betosinkana nga bw'oyogedde abakunama abatuteega otubba abo bonna bafu kubanga ono akunama si musensize nti ayagala kukunama wabula amala kuwambibwa guli omwoyo ogwagwa wanga nabagamba nti buli kintu kyonna kyoyita nti ekibi wakati mu bazungu bajja ogeta ngu demoni ogiyita demoni naye mu lulimi lw'oluganda ogiyita otyo omuzimu kyekyo omwoyo guba spirit bulinda bagamba nti omwoyo omuntu bagamba mu nyumba mulimu omwoyo otyamu omuntu bagamba mu nyumba mulimu omwoyo totya ne bagamba mulimu muzimu otya wakama nti there is a spirit oyingira buyingiza there is a demon omuntu asobola okutya kubanga atidde nti mulimu omuzimu kubanga nti abazungu yali tibanajja giyita demon gwe oguyita otya gyali myoyo Lucifer linnya lya muntu tekibi omubi tasosolu bw'aba mutemu mubi bw'aba mubbi mubi bonna babi kubanga Katonda teyatonda omuntu nti alina kuvuma munne Katonda teyatonda omuntu nti alina kubba munne Katonda buli yali atonda buli omu yamuwa emikono alina okweriisa buli omu alina kwenoonyeza ekyokulya era nimbaga nti buli muntu yenna atalya ku ntuuyo ze tagenda bwakabaka bwa Katonda buli muntu yenna atalya ku ntuuyo ze nga gwoteega munno amaze kulayo omutwalo mukwate embadiya omutwaleko omutwalo togenda ganabuka mpozi ng'ozuukidde kubanga kati wetuba tukyali ku kyansi ekyaliwo y'okuzuukira ati naye ajja kugamba nange gwenteega nteekamu entuuyo zange kakati tekyatondebwa nti gwe jjukira oba okoze siini olidde ku kibi naate naye okumanya akimanyi kibi yeekweka waba amaze kumukuba akatimbwa n'amwasa olubali tasobola gendayo niyeraga nagamba nze namukubye naye isawo naye gamba bambi bamukubye ate nga ye yamukubye kennyini akati wano okuzuukira oteekwa okuzuukira wano ng'okyali mulamu kubanga nabagambye nti warning nze bwe nali ku kitanda emulaga emizimu gyajja ne gigwayo mu nsi nti leero Robert ogenda kufa ani yali angamba ogenda kufa nga talina buyinza bwa kufa kubanga yagenda okufa yali mufu oteera bulungi ngagamba leero ogenda kufa kati obudde bwe bwaziba baatuuka ne baagala okunziika gwe baali baziika nali nazuukira tebasobola kuziika muntu eyazuukira kubanga bwe baateeka mu kiwonvu bajja baali bawera baali bangi ensi yonna eggwanga nga bayimba oluyimba lumuntu Robert fa oli wabakolaki kubuulira ekigambo kya Katonda kye baali banzitira kigambo abantu bonna naye eddoboozi ne lijooka liwanuka waggulu nnyo Katonda n'alyoka akozesa omukono gwe yagukozesa ng'omuti n'agusimba mu kinnya wansi mwe baali bagenda kunziika awo ekijjira nti omuntu bw'aba afudde n'azuukira mu kinnya basimbamu ki ekitooke kati nze Katonda yasimba mu muti gwennyini kubanga nali nswadde siina byakuddamu ensi yonna ng'egamba fa nange nebuuza nigamba Robert nakola ki kati nze ondaba ne Robert ebigambo bye njogera wano abantu tebasobola kubyagala kubanga ge mazima naye singa omulala ajjawo nabaga mujja kulinnya ennyonyi mujja kufuna ssente biba byagala abantu tebaagala mazima nera n'abaali batta Yesu baali basitudde amabayibuli ebitabo baali amateeka baali bageesibye wano abaamutta naga katukomerere lwaki ogamba oli mwana wa Katonda nga ffe tulina jjajjaffe Ibulayimu Yesu n'agamba nti Ibulayimu nze nsobola kukwata amayinja nga bagira mu Ibulayimu nga bala tukomerera lwaki ovuma Katonda baali bagavuma Katonda kubanga yali ayogera ku bakabona baabwe n'abagamba nti mwe muli babbi muli banaafuusi nga bano abagoberezi nga balwana ayogera ku bakabona baabwe ng'olaba saawa zino bwe bayinza okuvuma ng'oyogedde ku basumba baabwe bibo tebaavaawo ne saawa zino gye bakyaliwo kyokka ate nga abaali abasumba bakulembere ku lusedye tugamba nti tulizuukira lulyo tugenda okufa tulizuukira akati gambayo nekyokweba Yesu Yokaana 10 Yesu bw'atuuka ku Masa yagamba abayigirizwa n'agamba mukwano gwaffe Lazaro yeebase
bana abayigizi bane baroba nibagamba bwaba yebase Yesu nagala tugenda muzukisa naga nti bwaba yebase ajja kwezukusa nabagamba kambabulira openly mukwano gwambe Lazaro yafudde naye nesimye kubanga agenda kuzuukira ne batambula basanga masali mazgo fudda naga sirika yamugamba singa wabaddewo teyandifudde singa wabaddewo teyandifudde naga nti nedda nze kufanze kuzuukira kati abalinze kuzuukira luli nga bagamba kugamba nkimanyi muganda wange agenda kuzuukira kugamba kati kugamba leero nga awunya tobulya bwawunya kiri ekiwunya mubiri gwe guwunya naye ye tawunya awunya olya mulimu gwe twagala makunya twakamuzika nakunya ate tuliko kuli mubiri n'omubiri tusobola okuguzaawo awunya nkugambye gwe nokkiriza kati era wagenda ku ntana yayimusa mikono omusajja n'avaayo nga mulamu Lazaro jangu wamma Lazaro akali abantu ani yali akikoze tulaba Yesu wali bwatuuka awandika emikono bukaba taata abayala bano bali bwakiti yasooka n'abagamba mwabali wano muweereze buli omu aweereze munne ekyokulya Petero n'agamba mukama waffe tusigaza obugaati bubiri ebyennyanja bibiri tunaaba waaki tebijja kutumala tebijja bamala nti nayanika emikono ndaba ne balya naye kakati pasita ye zaalisa abaana be waka mwe muzimu mwe muliisa pasita ifo kya pasta yokubisamu mwe muliisa pasta ate nga pasta ina obuwombi aina za apartment aina amataka agatali ga chachi ate chachi yani ayini chachi yani mutubuli chachi yani chachi yeye batusomesa nti chachi yenzenzo omuntu ana tugamba nti ate tugenda kuzimba kanisa ati aoneta buli akaya bali bazimba kizimbe naga nti muwambo muzimba mwezi temudega muzimbira Katonda mwezimbira Katonda takubwa nkuba omugendo sabira Katonda talumwanjala ekintu ekitibwa kwagalana bwosanga nze njale mpa obo wadde Yesu muwali oba lukumi lwange nti luno lutwala mu kanisa nzimu ya mu kanisa nga bwenda wali kubbi bagamba nti omwana one bwaba afa tokwata ku bahasa ya musajja ya Katonda ku bahasa ya Katonda ne ku mwana afe ekyo twala bahasa yoli ogimuwe katubadde tuli wali nti ekitooke kye mugamba musimba mungu omutti bamuziise nze nalimu Katonda yasimba mu muti sawe bwenebuuza nkole kinga abantu bona bagamba nfe omuti sawe gwava mu kinya ne gumera mpaka mu bbanga eddoozi lyava mu ggulu ewa kitange nerigamba kwata ettabi eri baba n'abalabe bonna nakwata ettabi neneesuula bona niyemba byenaziika kubanga bo baali bateeka okufa kuziikibwa kubanga nze nali mulamu nazuukira dda kati omulamu tosobola muziika era omuntu we bw'abanga yali atambula ne Katonda mu butuufu tomukaabiranga agenze wataata mu ggulu wanga wa Bwakabaka obutaggwawo oluzikira bw'ati yatuukirawo gy'alina ogenda ye ava mu buvi mwe musigala n'ekibiri kyammwe ye ng'abalaba kati kubanga ebintu bino bya mwoyo si bya mubiri si bya kulinnya nnyonyi hadi kyovula nti wali tubadde tuli ku kyawandiikibwa kiri ekigamba nti ne bwowaayo byonna by'oyina naye nga tewali kwagala kati okwagala tosobola kujja na miliyoni osanga abantu ku kyalo ng'ennaku bali bubi n'okwata omuntu omu n'omuwa emitwalo 10 gyonna n'owa ku kyemaani emitwalo 10 bw'oba oyagala kukola bwenkanya yita banno abankuseere mugambe nti gwe genda ogulemu enkota y'ettooke naawe ogulamu enkota y'ettooke awo ojja kuba okolera eddala bulungi nnyo bwe buweereza kyekiyitibwa obuweereza kakati abalokole abasinga be bali abafirisaayo abalwanyisanga Yesu ayise bano bananfuusi kubanga yayogera mu Yokaana 10 n'agamba nzenzeko omusumba w'amazima abasigadde bonna babbi kubanga nze endiga ezange zimmanyi omusumba atali w'amazima ayitira mu ddirisa ayitira mu kibu ky'ekkumi ayitira mu nsigo si w'amazima ayitira mu nsigo kubanga ye kyanoonya bano ekibiina yakola kano ka bizinesi ke akanoonyaamu ssente kati ono omuvubuka bw'avuddeyo ng'ayagala kugamba abantu ekyama kati kankubuli omusumba bw'omusana bw'avuddeyo kiki ekinyiiza abantu awo
bwagamba nga tonawanze mutwalo sooka omale okumanya nti maama wo mu kyalo yalidde mulamu kibi usitaani alirudda waawo kubanga nze musumba gw'oyagala okuwa nze ndi bulungi abaana bange basomera Canada n'emmere bweri mu fridge soda zijjudde ennyama zijjudde ebibala bijjudde nga gwagenda kundeetera 1000 tosobola na kwegulira muyembe n'ogulya abo bakono na sente olina guloko kikomando okimanyi bulungi waliwo omulokole atasobola muyembe ni gwagusanga gwa bitanda tasobola kugulya kubanga ina muza kikomando kati analya kyo muyembe era woli omuyembe lanchi ebewedde kubanga bw'otuulira endwadde ezisinga ziva ku ndyambi endwadde abasumba ze basabira abantu ezisinga ziva ku ndyambi Katonda bwe yali akola ebibala yabibalansinga lya ku muyembe olya ku vakedo olya ku mucungwa olya ku kikajjo ng'okola mix ojja kubeera kyovula bajjajja baffe bawangalanga ate nga balamu awangala mulamu yatuukanga kuzaala nga n'azaalira ku nnimiro yekka teryamuyambye nako nga tewali amusabidde ffe ku mulembe gwaffe bakuwanga omukyulo ogumanyi omukyulo baatuyengeranga omukyulo oluvannyuma lw'omwaka nga gino emyaka gyonna gyoyiseemu tolwala olya ku mucungwa n'olya entuntunu n'olya omuyembe n'olya amatungulu nga buli kintu ogenda okulya emmere nga osiigako busiisi wakusedda naye kati endwadde zonna ezirwala abalokole ndyambi kikomando mande tummande kitegeeza nti Katonda bwe yatonda emmere yaffe mu nsi yagiteeka tekyali kyetaagisa omuntu genda mu ddwaliro kati omanye ebiriisa we babisanga mu ddagala eryo si ddagala oli omuzungu agenda nakola ebyakoze gy'oyisa eddagala vitamini zonna yaziteeka mu obuulira bagamba era nti obanga olina omwana olina omugula ku kikebe kya vitamini Z abeera onanuna ku vitamini A vitamini D zonna abeera anuna nnuune kati gwe omuyembe onoogugjawo entuntunu onoozigjawo kati bano abazungu lye muyita eddagala bya vitamini zagenda n'akola kati gwe ogenda kukosanga mu makerenda muli ati tuba tubagamba nti bana abasumba tebayigiriza abantu baffe gye bategera okubeera babayita kubasabira busabizi naye tebasobola kubayigiriza nti omuntu ateekwa kutambula atya abandi n'abantu abalaba basiiga kino kankiiseyo abantu abalokole ekibalwaza n'abantu balya bubi n'asiika obumondo obuzungu n'asiika doodo n'asiika nakati nzigabulu kati doodo naye osiika waaki yendyembi atagenda kuva mu ddwaliro buli kaseera pasita ansabira ng'ekyandibadde kumusabira jasi kukyusaamu ndya olya ngeri ki nze n'omusumba gwe nalabako yali TikTok yalinga comedy naye nafunamu ekyokuyiga yamugamba musumba nze nina obuzibu bw'amannyo kannuma musumba n'amuddamu osanya emirundi emeka omusumba kale nsenya buli lunaku naye olumu kale neerabira nagamba oli otya nambuya byayawo bisanga nje binyoga bisanga gwina setaka kumanya gange nkusabira genda mu ddwaliro ekikuluma genda bakukebera amannyo manye ekyo olina okukola kakati amannya ago bwe watogasenyeza n'oli emmere n'esula akawuka kati emmere bwevundira muvaamu akawuka katandi kulya amannya ate ogenda kusaba oli mu bisiimu mukama musumba nsabira kubaganuma oba gakika naye nga owabulwa amagezi okumanya n'okutegeera kyokukola kintu tokimanyi waliwo abasajja bangi kati abanywa ebinyogoga ogenda okusaba n'amaanyi g'ekisajja talina naye ali mu bisiibo amaanyi g'ekisajja musabira akasiina amaanyi g'ekisajja olya bubi kiki ekikunywesa ebinyogoga oli ngugamba weefuula firiji n'opakirawo amazzi aganyogoga notwalirako soda nyogoga juyisa nyogoga noba nolirako ice cream byonna ebiwoomero Katonda we yali abikola yabimikisinga mulimu n'ebikaawa olaba olya enanaasi oyinza okusanga ekitundu ekimu mulimu acidi ekitundu ekimu temulimu acidi yabibalansinga ofunyewo wonna abandi ekigenda kutulemesa okuyingira mu bwakabaka bwa ebigenda kutulemesa ensi lwakubulwa magezi Katonda kyagabaga amagezi okumanya n'okutegeera oweereza otya Katonda okuweereza otya Katonda gwe kankwate gwe tolina kyakulya nkwekutteku gwe naawe ukwata oli naawe tukwate olujegeri nga tugenda mu ggulu nti bali alina kyakulya mu ekyalo kiwano bantu 8
Fatulina ki mujje muli waffe langi. Kati kankubuli omusumba bw'abeera n'abantu omutwalo mu kyaki nga ayinamu abagagge 13 zokka. Kakati kiki ekiba kikusabira Katonda tuwe obugagga. Mwinamu abagagge 13 mu kyaki. Kakati nako mugende ku mavivi Mukama tuwe obugagga. Kati abantu 13 bwe baba bayina obugagga obwo be bayina kuyimusa banu akasanvu. Tubawe emirimu kubanga abantu bwe bali mu kyaki 13 nga abantu buli omu asobola kuweza obuwumbi bubiri lunakumbi kamukamu buli omu akwate kwomu kwe kwagala n'obuba tomusomedde kyawe kati omala kumusomedde kyawe kiba olimbu agaggawale esigagawaza kati nze kankubulize kyantuukako nali sigaba owulya njogera sijja kugamba kugaba kubi bino byange ebyogera byantuukako nali sigaba naye nagenda n'enkuba embeera nga bakasawo bwe bajja bampita ku buyisi naye ekiro nali neebase bali nga batakulaba kati ekiro nali neebase ne wajja abazungu baali ababiri nga bakutte emirimu nze omanyi nkola bino byuma bya motoka bwe mba bivudde mu rubber mounting ezizzamu buli omu yajja akikutte ekyuma ekyo nantunuulira abantu ne babayaayaanira abasajja balonda munzi kirooto ne bagamba jangu gwe tukutwale ne bantwala we bantwala nasanga abantu bantunuulira baali balogo nga tebaagala nfuni kati bwe nabatuusa ku workshop yange ninzijayo material bakolera nga nze nali nsitudde sample ziri mangu ago nezibula kati nembuuza bano bena nimbaga mwe mulina sample zange abasajja bambuuza bagamba lwaki ebintu bya Katonda tobissaamu ssente nembabuuza ebintu bya Katonda birina ekitulimbiseemu ssente Katonda tabonaabona naawe era ne baddamu ne bambuuza ekibuuzo ebintu bya Katonda lwaki tobissaamu ssente nembabuuza ebintu bya Katonda birimu ekitulimbiseemu ssente ne bambuuza ogwokusatu ne babula kati bwe baabula Katonda bagamba agoba amagezi bwagenda ku kyenkya nali ntegedde kye baali baŋŋamba nenkikola obadde weebuza nesinkana omwami yali ali bubi nemuwa 15,000 nagenda okulaba akasoma nga bajja batandika okungulako kati nekutuusa guno ogujwa si bulwa mmere nabagaa nina omwana alinaali ya Bethany asomera miliyoni 1.40 nina omulala ali Kisaasi asomera miliyoni 1.2. Musumba kyagezako tutegeeza wano nti oyinza okuba oliyo okaaba simanga obuzamuze sifuna si naye okwagala kwakuyimiridde kutya kuliga yezingira osigawa oli mu kyaki muwoza Mukama tuwa obugaga mwinamu abagaga 10 mu kyaki abava mulimu 7 lwaki omugaga tawa omwavu omu twakiriza Katonda omu so kati kyagezaawo kubanga point ayisaawo naye nga kyesobola kulekera nze kubajjukiza mmwe abatulaba nti Alpha Media Production waali era akyatuwa nnyo support ng'agamba tugende tujje tubaweereze era ng'agamba nti nawe omuwagira kiba kitwanguyiza okubanga naye atuteekamu akasente ate bwagala tusupportinga in form of okutwala t-shirt zino tugamba nti zikyaliwo mu kala zonna size zonna sobeera ng'otukubirawo ku namba y'essimu 0770 944 tubeere nga tugikutuusaako. Musumba nga tumaliriza kuba ndaba akadde katugobya emisinde. In summary, Musumba twamubuuziza nti omuntu wafa azuukira ddi. Musumba natuddamu nti omuntu talinda na kufa okuzuukira. Omuntu azuukira akyali mulamu olunaku lweyatula Yesu Kristo lw'olunaku lw'obeera ozuukira. Ng'akyategeera bulungi. Ne tumubuuza nti omuntu alaga wa? N'atugamba nti omuntu eyazuukira ng'akyali mulamu ye olugwamu bw'ati omukka bode oyo omwoyo gwe gutambulira n'ogenda gye gulina okulaga. Ffe bano bwe tulaba abatutawaanya ekiro be baafa nga bafu olwedde baafa tebazze engulu era ne Mukama yabaterawo obudde bwabwe bw'ekiro be bafu be tusanga abo nti ate abafu tebabeera bali ab'omwoyo bokka wabula n'ab'omubiri. Tulinamu abantu ababeera possessed by abafu be tusanga ku makubo abatubba abatuyisa obubi n'osanga omuntu nga yenna tamirukosa agudde ku kkubo yeebase abo bonna bafu. Natusomesa kwagala nga bwe muwulidde so naye so amukkiriza kubanga ava wano nga tatuwadde ku nnamba ye mpozi n'okutubuulirako saawa mmeka zaabaako. So Musumba nga tuwumbawumba nga osiibula abantu nsaba oleme kwerabira kubanga obawa omukutu gwo. Nga sinava waggulu
Nina omukutu ku YouTube baguyita The Throne of God. The Throne of God, sometimes tulemererwa kugendayo, sometimes ebya sente bikalubamu olusikulodinga kagundu video ezo. So by the way, tetutoma nene bwenzija wano nempa abantu ekigambo Katonda kyampadde. Gwe arabye ekigambo kino tutwala bimeka bibiri. Nze siri mukuba basumba era sina musumba yenna gwe mpalana. Sina gwe wabula twogere ekituufu kiveeyo nti kubanga olunaku lwe lutuuse ojja kugamba nze tebangamba ng'Ezeekeri bwe gamba nti ndigamba okulabula omubi n'ogaana n'amala afiira mu bibi bye omusaayi gwe ndiguvunaana ku mutwe gwe. Naye bwe gamba okulabula omubi n'omugamba n'atavaayo ndivunaanayo omusaayi. So nze Robert mpeereza Mukama Katonda naye sometimes ekitera kunkalubiriza si sente za kulya zinkalubiriza ekitera kunkalubiriza nga sente nsobola okujja nga bannange bano okolayo ka video kubanga nabo babeera ne families so bawaya akantu tukoye video bwe mulaba nduddewo ebyo bye bindemesa. So tuweereza Mukama Katonda tujja kuweereza Katonda tujja kugenda mu maaso abalokole muwejjemu entalo bwe muwulira ekyotawulirangako nga gw'omanyi kukirabira mu Bayibuli. N'engero bagamba nti Bayibuli emugira abaana bagamba nti Bayibuli library mu Bayibuli omusimu emuli obulamu bwo era eggulu lyo teriri mu Bayibuli. Ebyo bakusomesa batandika gikusomesa kati emyaka 4 ng'oli mu church aba mu myaka 3 era obikula Bayibuli lunaku n'olowooza obulamu bwo obulamu tebuli mu Bayibuli. Bw'oba ogisomye please kola tokoma kusoma busomi. Mukama Katonda abampeera omukisa era namba yange yesimu esigadde eri 0756 55 09 6 sigadde ndi tusimbire Mirembe Robert Mukama bwo omukisa. Bye. Boti otulabisa olunaku lwate tugenda kubanga tusukkawo kyesitasobola kukola kubeera kubajjukiza nti the podium where voices shape tomorrow from Monday to Thursday sawa 2 paka sawa 5 nsaba bambi tujje mulabeko ku kibeerayo. Bye. Okay, so